Yebawa Ankas Dalini Moveko. Kakati barista nakulabyo nyokedde mu sichumi. Emu sichumi. Nade just njagala mugamba ko bugambi. That's why that approach ya fe yanjawulo. Kasiri ajja kujja na akola analysis nze nja kuoganira. Nga elda. Tebifaanagana. Approach ya fe CM. Emu sichumi ayina okutandika okurespectinga abantu basanze mu game. Okitegeera. Emu sichumi yalowooza ebintu byakubeera fane buli kaseera ate alowooza buli wabanga yalina microphone yalina amaanyi agasembayo mu kifo ekyo. Okitegeera. Ekintu azakikola okaalitivule nga gyakikola ng'abantu bamulaba. Abantu bayagalako n'okumuboycottinga ba DJ ab'enjawulo naye abantu bagamba nedda mumuleke osanga just excitement ajja kumala akole ki aterere naye kati agufudde mugano. Kankubuulire n'emikisa tekyera kujja mingi wane ennyumba za 10 bw'ozitunulamu manya lwaki omwoyo gw'okukwabulwa nze gunninnya. These are not the songs ze tugenda okulya Christmas nga tukyawulira. Twalinako oluyimba lwa Kyayiwenjaye simanyi na nyini walo gyali kati. Okitegeera kuba MC 10 talina garanti ti agenda kubayo oluyimba olulala omwaka ogujja oba omwezi ogujja. Naye mu kaseera kano ng'obadde wakabi wandibadde kati kyokola kwekola emikwano gy'ogenda okutambula nagyo mu lugendo lwo. Naye emikwano wovuma balooja wovuma spice bwovuma ba DJ bw'okola effujo ey'enjawulo golooza ensi ogenda kumalako otya nayo onajja ng'ojja ku TikTok live mbu tukusondere. Okitegeera ffe wiyayiya tulina okugambako nga bakulu bo obadde wano nange this time round banaye I agree chumi osusseemu mada asusse olaba ne biswaka kati naye ogedde ku biswaka biswaka musanze mu inbox yange wano ku TikTok ongamba ebintu ebitategeera biswaka let this be the last time okunsindikira message ngero omuntu gwo gusembayo nze tetuli mu level yemu wali okola ku mafuta ze nsomesa kaawa eje emirimu gyanjawulo muganda wange biswaka amulabanga balampanga alien skin wano ng'anoonya amasanyalaze buli wajja ati ng'amuvuma buli wajja ati ng'avuma alien n'amala n'amwesonyiwa. Okitegeera n'agenda n'asanga Martha Mukisa ku redi yemu n'amwotya n'avaawo n'asanga Layika bayomba mu studio kataba ekube ndoza bimwabiraba kati alubamu ya Bebe Kulu yafulumye n'agamba mu lwaki Bebe teyambise ne muwandiikirako ennyimba ezimu. Biswaka okujjako ekigambo loving you is my full time job naye ekigambo ky'obusungu ekyakyomanyi otandika okudda ku multi-million-dollar alubamu n'otandika ogiteeka mu kamwa ko gidiscussingako g'omuvubuka talina nandawe ya 6 tolina yadde empale 10 oli ku basajja bosanze mu industry abantu amukasi balowooza kati kankulage waliwo abantu abalowooza nti asobola okuyitiramu mu katiba ke kamu ke nayitiramu nti timayisiza mu bantu eggaali n'afuuka wakabi nange kantandike kati ne Biswanko alowooza olw'okuba abaddeka alabe abantu abazze n'ekibuli mu industry bajjonkerayo ne bajjonkerayo ne bayitawo alowooza naye asobola okukozesa akatiba ke kati ke kamu kagenda kuwandira wano Bebe Kulu aina amaanyi agasobola ogamba Abitex nti woba omanyi nti oli ntegeka olulala oyo mwana togezanga n'omuteeka mu kifo mwengendo yimbira byegamba bya ddala eyo gye bayita industry eyo Dani Flavor gy'ayogerako nga tebakubuukinga naye nga just wakyokoza omuntu n'olowooza takuliiko. Bebe Kulu asobola obutakwanukula vabale oba kukola live kuddamu naye n'akuzannya kaadi emabega ng'oluyimba olutwala ku rediyo ne batalukuba n'alukubako ekigambo kimu n'alugjayo. Ebyo abantu babizannya ba Eddie Kenzo tebaba kuba basajja nnyo. Eddie Kenzo alina we yatuuka nga tali rediyo n'emu ekuba oluyimba lwe wano mu Uganda ne bamuzira n'agenda amasannyalaze n'aganoonya walala kati gwe Biswanga tolina na transport asobola kutwala Jinja n'akuzaayo waka omanyira otya abantu byebyo nebya wangi ne banno utera transport ya mutwala Jinja na muzaka
naye namulaba muvubuka oyo avubuka simanyi lwaki abantu balowooza okulinnyo inasooka kumanyira abantu mu industry mwabayigiriza abantu ekintu ekyo kutambulira ku controversies mwabayigiriza ekintu ekyo abakola ki abayigiriza ki abantu ekintu munno b'okulinnya balinasooka kuvuma abantu balala ate nze eti bayigiririza abanze gwe olaba nvumyani mwe basomesa ba industry industry bw'otakkiriza nti okyayiga njige weekwokera nze namulaba kulayika music nengabukafaaki eno industry ina structure gy'otayinza kulaba desho yayinza okubuulira osanga TV ng'erina partnership n'amabaala mu Kampala nga 20 nga bwekummyutinga kitegeeza n'ezo ebbaala zikumyutinza kasirye olowooza MC Katsi wakeera ku makya n'agamba nti nazimba kampuni eno nzimbye abayimbi golooza aba ategeeza ki alina kampuni y'abayimbi naye MC Katsi alina amaanyi agasobola okugamba nannyini bbaala nti oyo omuvubuka temumuleeta because alina emirandira mu buli wamu ogenda omusanga osegeera mulekerawo okuwakula entalo mulowooze nti mugenda kuyitawo bweti kati DJ Nimrod yalangiridde otalo kwemusi 10 omanyi obukiiko bwa DJ bwena Nimrod yabukulira enyimba za 10 kyazikuba mu bbaala e Dubai kyazikuba muting amono Louis simanyi oli mu cooking with Louis segera kyekugamba kasirye omuntu asobola okubeera waawo ne bakuzannyira mu structure n'ovundira awo n'oyitaawo laba kididi ali ludda wakati yaddayo ku mayirungi nalaye babaddeakira n'ebyeri world over structure esobola ofumba omuntu ne waba w'amaanyi atya ate yo jjukira eyina kati nnyo timwe jjukira structure ye eyina obudde weeri kiringa kulwana na Catholic Church weeri eyina obudde eyina resource eyina badisciple weeri ate ebeerabye kasirye katubulire abantu akagambo kamu nga sinava desho owulira ekigambo kye bagamba nti Illuminati secret society Illuminati si ddogo nti manya bakola amajadu Illuminati eringa society y'abantu abatambuze ki ensi ne industry nga bw'ogiraba esobola okukumeekinga esobola okukusuula Illuminati yefuga amawulire yefuga empapula yefuga satellites yefuga tabloids yefuga buli kimu ky'omanyi kati wegamba nti no Illuminati yamuwadde amaanyi tebaaleeta jadu ne bamufuwako bati n'afuuka nedda bakukwata ne bw'obeera balisa timu basoloke makya ne bakufuula Chris Brown kasa babeera nga baagala kati Danny Flavor ye industry gye yali yakunnyonnyola gw'olaba abantu kuyimba tomanyi lwaki bali beeyita ba Big Firigo bagebe baali bayimba bokka ebiseera ebyo basaida kaloi tebaaliwo balina engeri gye baasakolingako ne ba industry ne bagiteeka mu mikono gyabwe nga babe bamanyi amapeesa ag'okunyiga yamanyi DJ yamanyi radio presenter bw'ogenda mu MTN ogenda okuwa akalanga omanye kuwagire ku show yo egamba sijja kuwa ate ye ne bamuwa n'ogenda okola ekivulu kiramba nga abazze okuwagira ba mukombooti na ba malwa naye nga kampuni esigeka zikumya obulango golooza kigiva kuti system obeerawo nga bakuzanyira mubi gwe timu nali ndowooza ntandise otegeera ku bintu bya branding engeri ze zikola mu business n'engeri gye bagabamu endorsement na biki naye emabegakaawo Uncle Eddie alina akantu ke yaŋŋamba nga wallahi nze mbadde kyemmanyi kirala ne system leni kwetwalira ndala era twali tuva naggulu eyo ku NBS nga ndi mu mmotoka kati ne mubuuza ekibuuzo nga nze mmanyi yaŋŋamba ekintu nemmanga nina ate okudda okulivayizinga ebintu byonna byenkola ki olwaleero abantu balaba Didi omuyimbi mu America ogwo omusango gwalimu Didi yakeera ku makya ne yeepika mu kampani bagiyita Diageo eyo Diageo ye owninga kampani z'emyenge ezisinga okuba ez'amaisemanya Black
Karebo simanya zani ne siro Nayo biero zino zituyina wano. Yenna nyinyo Oshitegeera biero. Yenna nyinyo East African kakati Breweries. kakati bw'ayagala okugiddukako yo teyakaayana yaleeta brandi endala neyagala omubuzaabulizawo ne bagenda mu kkooti omanyi kye baakola baasooka ne bamuliyirira bulungi n'akasente ne bakamuwa ne bamweggyako wayita emyezi egi FBI n'ezingako ewuwe olwaleero ali mu kkomera system nti abasajja lakizale bulandi z'omwenge zonna ezisinga obungi ez'amaanyi be banyinizo Alakeri ali mu kkomera eyo system teyatuuka wawo mu nsobi kuba byonna byoba wali okola ebiraba neekuŋŋaanya kati lwetuuse n'oyagala okugikyukira ekuteekayo bulungi nga bakuvuba newoba wali tobikola n'obeesimbamu nga bakuvuba bali abasajja be bakingi maker abasajja bakuba nsi namba propaganda ne bagamba nti Iraq erina biochemical weapons ne baliwo n'ensonga egikubya bamala gikuba ensi n'olyoka ensula nti teyabiyina okitegedde eyo ye system kati abo abaana balina otegeera system kyeki balekerawo walampa abantu basaagana osaaga ate abayimbi bakati badde bafunye ku mukisa olaba abasajja babadde tebabafaako nnyo nze ndaba oyo mwana nze in particular ekihindaringa growth ye kamanyiro nakulowooza nti agenda kutambulira ku controversies ez'ekisiru ekyo kyokka awo wali obuzibu wanaategeera strength ye weeri n'aconcentratinga ku music career ye otambulira ku controversies olina okubanga brandi ye eri super ng'eyimiridde be bakanye West ate nga muyimbi mulungi ye muyimbi mulungi that is out ekyo kyo bambi ye muyimbi mulungi naye ate tannabatuuka kuwalampa bayimbi bamusingako ate oludda abayimbi abalina fan base yali biliyoni nga ayingidde biliyoni 3 mu nnaku 2 nga ali worth miliyoni 3 eriyo ebintu ebimu nga mazima gansi nga tugenda gakkiriza there is a system that runs everything olina kulwana bulwanyi n'ofunamu ekifo ekikyo oba naye n'ofunawo oginfluencingira Yeah, you can only influence a system. Tosobola gikyusa wabula oyo gi-influencinga. You either ride with them. Abantu balina obudde, abantu balina ssente, abantu balina vision, balabira wala ye atuula n'agamba nti okay. Omusajja asobola okubalira pulani nga yakukubira myaka. Gamba tubeera ne wano nga waliwo ali mu kuzimba kasiri omulala. Nga waliwo agamba ako kakasiri ebbanga lyako liweddeyo tukoleyo waffe abasajja babikola oyiiya buli omu ayiiya kati tolaba fulu ani bamuyitande n'omukyala Badi Bulaka yali afumba emmere n'agamba wammaza amasepiki gange mayonjo tegali ng'agooli ati gogo wategeera olaba vidiyo n'ogamba kale kampitewo buli omu akola okimanyi nti nze we natiira kababa abakulembeze bennyini betukeera gwokera bukeezi n'olowooza omukulembeze avudde out of the blue babeera waawo nga they are building babala kiba kizibu ensi teri mu nsi bw'ogenda ng'otegeera ebintu kikizibu ekiyitwa okubeerawo by mistake izibu era ebiseera ebisinga abantu asobola okujja n'afuuka w'amaanyi nnyo era n'abeera nago olunaku lwe gakendeera lwe lunaku lwe yeerabira baani baagazimba nago baani abamukola ali mu kukola gwe ne bajjayo emikono nebisigaligenda south wali okyegenderezaako nti at the end of the day abantu abasinga wafuna amaanyi ate era it's over its nature yeera alina beerabira somehow abamuzimbi simanyi kwe kiva naye nga kiko anti sometimes
oyinza okuba ne goals nga zifaanagana nga mutandika naye ate gy'okoma okula brand gy'ekoma ekula endowooza zo zitandika okukyuka kati kasire kiringa abantu abasooka okufolowinga nga waakatandika okukola analysis zo wano ku media oyinza osanga nga abamu ku bo bakwanfollowinga dda because the more you grow endowooza yeekyuka abamu tutandika okukkiririza mu bintu bye twali tukayanya nabyo so at the end of the day oyinza okwesanga nga ate oli bye yali akukkiririzaamu oba plans ze mwalina zaakyuka nga babivaako dda anti ekyo bakiyita okwerabira omukono ogukuliisa nekyo omanyi we naluzinga akaunti yange baŋŋamba eno akaunti empya gy'ozimbye egenda kubeera n'abantu abakutegeerera ddala omanyi we tuba tutandika okubuildinga ekintu waliwo we weekomako waliwo we weefuula kyotali waliwo we weebuzaabuza waliwo ekintu ky'okola okusanyusa abantu but the more you grow ojjayo obuzeebwe obutuufu bwe buki bwe buliwa osegeera kati those people who are able to stick back addamu n'anoonya lubi aliwo akaunti ye yagenze kamunoonye kitegeeza oyo yakutegeera for who you are but there are people who are going to support you because you've spoken good about Bebe Cool enkyaku akunoonya awulire kasirye ng'era analyzinga ate nga analysis ye ebesingidde nnyo ku side ya Bobi Wine kino ekivubuka mwana nali manyi kya Bebe Cool n'eki kino kiri mu kuwaana Bobi Wine akugyeko follow so nze ngamba the end of kisinziira ku ngeri gye tujjanga tukula kati otunulira abaana nga ba Justin Bieber baali tebanwanjaga nga buli omu gwayagala kali innocent ogenda okuzukka nga keekubye ettatu ng'ekyakakwagaza kaali tekalina ttatu mu kusooka kati ng'era olaba Chris Brown era still Chris Brown bamwagala nnyo ku lwa Rihanna kapo yaabwe n'egira ne bamwagala okubanga amanyi okuyimba n'akuba omukazi sinti ekigendererwa kye kyali kyakuba mukazi naye waliwo ekikuyitirirako before you know ng'omuwuttudde kati abantu ne bamukyawa nti mukubi w'abakazi paka na kati naye those who sticked by him oba who stood by him nti era asigala agenda n'akuba ekisaawe nga kirimu abantu 6,000 awo naye ate ye abagamba talina nti era owulya waliwo n'abaali bamulwana yali agenda South Africa ne wabawo akakuukulu akeekola waawo nga bagamba oyo Chris Brown tajja Chris Brown yakuba omukazi biki something that happened years back people haven't like gotten over it yet so olaba yo conversation yokustikinga bwetyo abantu bakoze ensobi ne zivaawo naye kati conversation ebeereetebwa abantu ba opposite bo ba competition nti basigala bakuumiddeko ekyo ekintu paka ng'era abaakera mu bakyalo ne batandika okutunda emboozi eyawininwa gyakuba abagole buli kaseera bali bakakasizza nnyo okukakasa nti esigalawo lwaki bo balina dominating emikolo kati ono nga balina mukola bwe bati ne bajja ne bagamba ekyozenibeke aliwo ati ne bwati ogenda okumaliza nga waliwo omwali mu nsonda ali kkiriini naye ng'ate ye ebibye balina engeri gye babiwumbawumba bakuteerawo option bakkubawe bakuteerawo option ne bitajja nnyo kati yo buli omu system ebamu ba player ab'enjawulo ba godfather banjawulo ate baawukana kati buli omu basobola okukeera nga buli omu aleese gwakkiriza nti yateekeddwa okuba ow'amaanyi era baba bagenda kuubagana nti ono ayagala atomeze owooli ono ayagala atomeze owooli naye nga the end of the day ayagala kukola ki buli omu ayagala kuyitawo okitegeera naye nga bambi nze nga mmalirize nga njogera ku nsonga y'akawala kange temudraginga mwana talina nsobi gye yakoze teyazzeemu mukazi teyamudisrespectinze teyamuvumye ate bani abamudraginze babaddewo wane kyatandise kuva yesterday nga bamucomment bamuwemula bagamba oyogera otya ku Ankansime muvumo otya biki naye ng'ekituufu bambi abarecordinze be baakoze ensobi tebabawadde full story nti yabadde addamu kintu nga we banagamba Kasiri agamba Luwirayiti talina bitabo Luwirayiti tamanyi kuzina Luwirayiti oshegeera ne bamusanga nga ali mu kuddamu repeated speech ya Ankansime kati bo ne barecordinga ne balaganga ate ye yabadde agamba nti talina identity who is she oli ebintu bye yabadde ayogera ono bye yazzeemu bo ne barecordinga kati ne bitambula media ogimanyi ne batandika okukasabula bubi nnyo nze kubulira nze bwe nkiraba
ekyo kitegeeza Zaire ali relevant. Era Tebaddamu muntu atali relevant. Tebakikulimba. Eri abantu wano abagezezzaako okuyingira abantu neetaba ayamunyega. Naye the moment abantu batandika okuddira mu kitegeeza your relevance is felt. Ate ebiseera ebisinga ne baneno zino zi brand zimanyi okulumba abantu Lokki kuba kati mbuuza interview gye babaddeko mazima ddala Zaire yabadde ajjiramu. Ati ekyo olina kimanya ng'ogirabye yonna kuba nange sinnagiraba yonna. Nzaawo oba olina giraba yonna naye nga at the end of that day teri muntu wano nga tali relevant. Ekyo kasita okimanya. Nze Deshi yonna mubulirako DJ omu yansangako ewantu banne bonna ne bambuuzaako bulungi ne mbaddamu ye teyambalagira ddala talina we yali andabyeko. Tuddamu osinkana omuntu y'omu n'aŋŋamba ninawe omuyimbi wange mbadde njagala twogere nga wali yakulaga ddala kyakumanyi nako. This time akulaga kyamanyi. Nze mbakuba igino paka ng'ompadde ekitiibwa kyange tombuulira naawe. Bantu bazalawo. Gw'olina kukola kintu kimu olina sigala ng'okola. Industry tebagigabira ku silver plate nti oli akuwa buwi. Gw'okujja ku luwi kubaako gwe kutasanyusanga agamba nti agenda twala space yaffe. Kati gwe body energy ogiginowalinga n'okozesa good energy osigala okola. With the time akaseera we katuuka nga kakobbulaati. Oba ogenda kikola. Okitegeera? Ne kati abantu bakaaba obuziga balowooza nti industry erina kukwata bukwasa ekuwe gwe kasitoba nga karakitayo erikkiriya nga tukifeekinga bufeekizinga kyoli. Abantu badropinga abatuufu ne bajja abategeera ekyo. Abakyamu ne badropinga abatuufu ne bajja abategeera kyokola kikyoli. Kati olwaleero Ani Kasimo okugamba nti tamanyi Zaire. Zaire tekirina mukayanya alina sigala ng'akola. One day one time. Ani Kasimo ajja kusanga Zaire ewantu amugambe nti hayi Zaire ng'akubye ng'akitegedde. Okitegeera? Ng'ate omuntu gw'aba alina okudiringa naye. Gwe toyinga kkaayana nti oli agambye nti takutegeera tomuddamu tomulumba gwe sigala ng'okola. Mwegenda tutuuka akutegeere naye. Okitegeera? Ne kati ababukaabi wano Deshi. Ate by the way tekirina buzibu. Nze nange waliwo ba TikTok abebandaga nga sibamanyi go ge mazima naye nga balina accounts nnene nga oyo ogambadde simumanyi. Tomumanyi gundi ogambadde simumanyi. Naye okudraginga kwe kutali kulungi kyo kisobokera ddala nga akikubye olaba Taleviyani nali ndudde okumulaba nze nga simanyi Taleviyani yani. Naye baneeno bankunda okupostinga kino Taleviyani akoze kino oba yawangula kyo baba mu endorsement ekikwewuunyisa aba Galaxy bankubiranga bambuuza Taleviyani nga simuwulira balaba bankubira ne baŋŋamba Deshi twagala ku nnamba ya Taleviyani nga simuwuliranga nako ne mbabuuza yani ne baŋŋamba TikTok nange balina baba baagala ne baŋŋamba ne ŋŋenda nkebere ku Taleviyani okuva olwawe neyingira Taleviyani naye nali simuwuliranga nako nti waliwo ne kana akawala kalina enamba emoji oba wakayita kaani aka akawala akazannya simanya maama something nga kalina ekimwa kakolesa ekimwa kya filter mukamanya aka akawala maama oba Nalukenge oba bamuyita maama Nalukenge kawala kato kazannya kokka wano ku gundi wano kabeera n'ekifilter kino eky'omumwa omunene nga kazannya simanya maama Nalukenge. So, Kansime is Mama. bigger than all TikTokers. Olaba It's okay, Wamma. Louis. Nze kinkonfusing omuntu ali mu public domain okugamba nti takumanyi n'onyiiga nga ne mu famire zaffe eriyo oli nga yakula naawe naye ng'akyazalawa. Ne ku kyalo gye wakulira ng'akyazalawa ng'akumanyi. Ne ku ssomero gye wasomera ng'eriyo akyazalawa ng'akumanyi. Kati omuntu ali mu public domain ate yo olina muleka bulesi nti abantu oyina kukola bukozi paka eyali agamba wakkiriza nti akumanyi that time bino tetugenda kkakana abantu kutumanya nti nze Kasirye egundi ntegeera okola bukozi content wo day in day out paka omuntu wakera ku makya nakkiriza yekka
ate kati bino wabawo ababasinga obunene ate nga bo batumanyi. So at the end of the day, ekirala Kasirye, waliwo ababasinga obunene ng'ate bo babamanyi. Oshtegere. Kati it is also a plus okubeera nga Ankansimu agamba tamumanyi ate Jason Derulo nga amanyi Zaira ate nga tamanyi Anka. naye at the end of the ekyo day kisoboka ekyo kisoboka at the end of the day nensi Netarget era different nti oli muyimbi aba asobola okumumanya naye ono engeri gyali mu industry eri different. Talina we yeetaagira Zaira nti Zaira agenda kuzina wano nti aba ali mu comedy nga Zaira azina no. So it is understandable, totally understandable kubanga agamba I don't know oba I've never heard of her. kati wano waliwo omuyimbi babbawunsa b'ebbaala gwe baalabisa atuuka ku bbaala ng'ebbaala ebadde eteekwa kuba table za reservation ye atambula biye n'ayitirawo kuba agamba nti buli omu ateekeddwa kuba ng'akola kingaamumanyi bali bayinza n'okuba baamutegeera naye ne baagala bamukkakkanya omulaga nti wano ne woba muyimbi nga tewakoze reservation tosobola tuyisaamu maaso nga bw'okola ki nga bw'oyagala ate era kisoboka n'okusoboka nga baali tebamutegedde abaana babeera wano omuyimbi ne yeekuba make-up kilo 17 n'omusanga nga teziriiko ng'obakolo yeekubye 4 nga bantu babiri banjawo wekigira it is very possible budde bwakiro ondeka ne mwogera omuyimbi oyo gw'ogamba it is easy kubanze mutegedde so omuntu okugamba nti takumanyi tokitwala mu bubi gwe genda okole ekisooka si yeeka gw'okolerera nti yateekeddwa okumanyi gwe genda okole ebintu byosigale ng'okola bw'oba gw'oyagala akumanye era osobola okukola ng'okimanyi ate nga n'abazalayi tebasobola kuggwayo bo basigala gye bali. Kasirye muntu kugamba nti takumanyi Kasirye gyebaleko kale so nalyola Liam ne Luwimba lamusizza olamusa nnyo mwana buli wojja olamusa guno gwakula nzi musajja mwampisa nakwera maka ga mpisa toyogera n'abantu nga tubabuuzizza kakati ola amazima gali nti bwe ubanga walabye interview zombi bambi Kansiime teyakyogera mu kuzalawa. She was genuine nti omuwala tamumanyi which is possible ne response y'omuwala nayo yali genuine lwakuba nti abantu abamu banoonya kupiikinga mwe content atambule na fights nakulaba side ndala but wolaba genuine response ya Kansiime nga bamubuuziza ku Zaira n'agamba simumanyi who is Zaira baby genuinely ate nga ne Zaira yabadde ajjawo omuliro kuba abaana be abatiimu ye be babadde batandise olutalo nga tomumanyi otya ogamba otya mumanyi Zaira ye najja nagamba naye nze nakikkiriza kyeyayogedde kirimu eggumba ate nga kisoboka awo yakoze ensobi abawagizi tobategeerera osooka n'obaleka ne bagenda mu lutalo n'ojja luvannyuma ga lwa wiiki 2 si buli kimu tyokiddamu street ate jjukira branding ya Zaira si ya ntalo bw'oba omwetegereza abawagizi osooka n'obaleka ng'ate nze namumanyira mu lutalo anti olutalo ye lwataali mu bantu abamwagala be baali balulwana. She's also a young person. namumanyira ku luwi So kati abantu just abagala okipikamba kitekekolebakyagala but the two people were genuine at each other, very genuine. Tewaliwo naye abagala ne baagala okipikamu ne baagala okipikamu but it is very possible kuliko ba tiktoker ne actually akugaye waliwo ba tiktoker bamubuuza nga tabamanyi naye bw'anaavaayo ne bamubuuza tugeze mitabu n'agamba kundi yani simumanyi olinga agamba ozalawa brand olaba zino entalo lezi aba YouTuber bazipikamu nnyo ekitali kirungi omuntu wagamba Luwirayiti simumanyi oga kale kanoonye omulala ate gundi omumanyi kale katwogere ku by'omanyi oshegeera olwakuba ate naye ayinza okuba yakikozeayagala tumbula ate Zaira okuteeka ku big platform olaba Cruise oyo bwe buuza Deshi Cruise ayina abantu be bayagala nga ye gwajja okulaga nga bw'olaba ku Spice Diana kati Zaira aba yamwagala nga ye gwajja okulaga toyinza muga nti aku option nedda at least ku bantu bendabyeko ku platform eno nga bayinako ku royalty yaddala Cruise kwali togera mugamba ate kati mulage option eddala nedda yo aba amanyi Zaira baby nga gwayagala okulaga
bwagenda ate era bambi abatumbula abantu be kubeera kansimbe muntu munene ssebo okubeera nga bali bateba ate nga boogera ku mwana gwe bayita Zaira era still aba amutumbula yayimiriza lwaki yayimiriza abawagizi yandibalese ne basooka beetwalamu awo 2 weeks later ojja okyogerako ng'abadde takimanyi tikigenda ne mu maaso Kasirye sometimes ezentalo zezisindika erinnya waliwo entalo ezikunyikizaamu naye Kasirye waliwo olutalo nga lwo lwakubu kiringa nze we najja ne nkola era ku Bobi Wine ogenda owulira nga Brad batandise gisabula Bobi omumanyi gwembwa biki ogenda okeera ku makya ng'osiriseemu olunaku lumu era kati gwenga nomala okola era eyo osegeera so waliwo abantu abamu ng'olina obbanguyira waliwo abantu ababa value abaye muntu very important person osegeera omusajja mukulu ojjukira bwe baparedinga abaana b'egundi abaana wali kavule ng'abasirikale yaŋŋamba omusajja mukulu ali nalaba ekintu ekyo ne kinkosa naye neetyo kyogerako ngenda otunulira ku intaneti nga teri akinyezeeko mbanji awo 2 days later neekulaba ng'okyambadde nti omuntu asobola batya n'okwogera okugamba nti gundi yakoze kiri naye ate kati eyo omuntu nga ye agenda kukola ekintu kyagambe nti nze ne wennaaba n'abantu omutwalo ogumu naye nga bakimanyi gwe kyosuubira ekitayogerwako nze nsobola okyogerako ebisigadde tutambulirawo awo genda bana batini naye kati olaba ng'ekintu kya Bobi Wine ekintu kya Bobi Wine kati olaba nga kali akaseera alien skin we yali training ennyo nze lwakuba nakifunamu nze najjira ku opposition naye kye bankola nga ntya n'okugulawo TikTok that's app janesabula nga whois ng'ensi yonna emwagala olaba ekintu kati nga ogamba ekintu kya Bobi Wine nga bonna babaagala bamwagala backlash gy'osobola okufuna kati tugambe nga kati Louis wano najja n'amukuba Louis omanyi bakyasobola okufuna backlash okusinga Kasirye kuba kati Louis abantu bamanyi ayagala Bobi Wine abantu abamu bayina bamwagala lwa Bobi Wine kati bamulira nga amukuba obusungu ate buyitirira ku ekyo kyovola bagamba oyo Kasirye tukimusuubiramu kati olwama avumye Bobi Wine mbuno kikola amawulire tekisobola olaba lyamu n'ekyo kati abantu bamanyi Louis amanyi Bobi Wine era amwagala kati comment kitegeeza nti waliwo buba bukyayi tirasobola kuvayo neyeebu abagamba ewo n'atandise lutalo kyanjawulo nekiri n'omuntu gwojja obuuzaga ye tomanyi lwaki Kasirye akugamba olutalo luno oli yalwogedde yayanguye kuba Kasirye akirabira mu marketing proposal singa yakireseewaawo kyandibadde kikyamupika ye bwakirabanga kitunzi ezo aspects bbiri za njawulo kyova olaba oli omwana backlash ye yali nnene era we yatula mu interview yagamba nakola video mu ssaawa 2 nga video ina views 2 million nga nyina message omutwalo gumu bamwewuunya calls 10 okitegeera because si kye baali bamusuubiramu sooka oleke tojjukira we nagamba nti mpumula ya scrolling ku internet kyatokota baaba nempuliranga n'olubuto lwetokose nga ani akutumya okuwummula olwaspaget busa owummula idiot kuweerawo bampa watugala tuvuga paka gye kaggukira mbogenda mu retirement humwayu tutuuseewa olya mu nsi y'olukwe walidde obukadde 2 walidde 4 walidde 5 neŋŋamba otyo olaba oluusi bwe babaliisa sente luwirayiti nsanyuka omanyi lwaki
Right. Manya naawe okawulidde muhozi ze mutuliisa ze tutakwatanga kati Kasirye kati kiwulire buuko omuntu wakuliisa obukadde 2 nga sitera kuliisa bantu sente. Kasirye kya oba kulookuta tugenda baayo n'olutalo lw'abaana. Olw'abaana? Baana ki? Tiimu muwala wa Bobi Wine ne tiimu muwala wa Bebe Cool. Waliwo ebitalo bisingiramu bya kisiru. Buli omu alabika bulungi. Nze waliwo n'entalo ezinyiiza. Waliwo abantu najja wano n'awa opinion. Ogenda kumbuulira. Omwana wa sisobola kwogera ku muzadde era obutalotala abantu bateekawo abantu ba kuno nkugambye bayambaza eriyakuvuma n'ogamba kati sigenda kuddamu obweyongezi. Kale kazi John Desh mukama wange entalo za kuno naye olutalo lw'abaana banne baluleke kuba eri ababibeeramu eyo gwe just obyewalabe wazingamu. nze nalulabyeko dda okundi gye yakoze eyo statement naye sebera osanga abantu mu comment section nga bo bagamba kyani kyono eggwanga likyalina obunene nnyo. Obadde tomanyi kuba kati eno wano wetugenda okukkirira wano nti nno n'abantu abatano olumu kati bano abaana baleka balinga 7 kibi it's absurd osobola okuddawo n'owagira ekintu bwe kiti. Honorable ogamba otya Honorable Muhammad Nsereko Kasirye bangambye bangambye omusajja Kasirye ennaku zino Mariamu mubuuze ebyamusagala kunsumbuwa ng'omugenze Mariamu n'afuna bakantina ategeka bakiraya nti kati nga toyina kiraya otegeka oba omubaka namubuuza ku ki omubaka bamugambe nyanze toba na kiraya omubaka bamutugambye ate kati takyali mubaka kati president aspiring president anti kati already kiba kimukutte era kati bamuyita Mr. President aspiring president omubaka nali njagala mubuuza ku Uganda tugambe tutegeke ebibuuzo byaffe tujje nabyo. omubaka buli lwatuwadde titalabika ku Uganda n'akuba Sama teyadda omubaka abadde bize teyadda agenda kujja omubaka mutugambire atuwedde akawala ka Koko kankubidde. Well, hey Dash, got your number from social media. Would like to deliver a package to you. Nemubuuza girako sente. Eriko obukwakulizo ki? Make sure to make about your package. Nkagamba, I think we need to talk to you first. Nkagamba, the talking is all about money. There is no talk without money. Ezo package zammwe ezo ze muwa abayimbi jampa n'enkofiira n'akacupa ka Koko nga kaliko omuntu erinnya lye no please. Temumumpa nja genda mu dduuka mmwegulire.
Kati waliwo ensobi gye bali mu kukozesa abayimbi. Abamu baabasasula, abalala baderivalinga ku jampa ekubya ebifaananyi n'oteekayo. Ate waliwo n'owanika ekintu, naye waliwo bulooka abulookingira abantu abo n'abagamba muwe gundi muwe ne gundi. Kati bulooka ssente n'akola ki? N'azimira. Akanya byakwoza bya nsudi aginkubidde ne mugamba osanga. The whole conversation between money. Okay, we shall talk to you. Ne mugamba I manager's email. Ebintu bya nsudi ya migyade. Kukozesa kalago k'amalo. Okitegeera. Zimanyi olaba n'obusente bulabika tebugase. Babanyira abaka. Omala okukakola ne mwereega abantu ne bavayo ne bagamba teweereega n'abantu tojja mmalako nabo bamazeewo ebbanga bweriti. Kati omugambirawo nti please linga naawe ku ssente kuba kyemmanyi kati waliwo eyakutte diiro n'abagamba nze ngenda bafunira buli muntu ayina numbers. Ngeyasayiningisa abayimbi ebipapula bya Afulika. Weebale nnyo. Kati ngenda bafunira buli ayina numbers. Bazuula bagitunze. Agudde ku desh. Bwakasente nnyo. Naye Kasirye nga tannanzirukako. Kasirye Alien yagize brandi y'engoye. Oba bagitunda $3 essaati. Essaati ya 3. Bwe nalabye. Weewuunyiza nnyo. Ati awo Simanyi bbeeyi naye waliwo videos ze nasanze ng'abaana bagamba nti ku $35. Engoye z'omukulu nga baziseera tunazambala ffe bamufuna mpola. Nedde wuyo nakyakimanyiiko. kati bamugambye yeemu ku ngeri z'okwegobako abatandika obutandisa ensi oba yakola katiba katwegobako oba njasooka Simanyi oba yakoze katiba katwegobako. Kyo nabadde ndi awo. ayinza okuba yagala kudda ntinda nga bino bikasirye biddeeshi biresenti emabega. Nabadde ndi awo kumakya. Bbeeyi ya social media yayingiriza bano bagata setting price. Naye nga brandi yo weeri. T-shirt. Oza kati. Kali agalo tukwatamu ffe bannayuganda. Mama Fina ye yamugambye mbo agundi za takola ki zabbe mbo video ze zagumu kasamu. Ani yagambye? Mama Fina. Bebeko. Omusajja ateeka ssente mu nnyimba z'oyo. Oyo wakugamba akawumbi yakataddemu naye ali erisikina asookola video $3,800 mu 12,000. Ni bannange. Kanveeyo. Ovaayo ki naawe? Wasita manyinaze.
Jeni Ndiwale eno bagambye oli bweru naye ndakuterako akantu netiwaka Aba nomwana nterako ndi bubi eno gye Irani yatabuse eno ambera nde Dubai. Owaye Capital album wagiconfirming sinnagifunako info. oba kiti byali byansudia migade. Eyinza obba gyeri nga tebannata buti info. Omanyi Ate ebimu bye nayagala ennyo ku process ya break the chains nti bagiwa publicity transparent from the start. Conversation zitandika okujja okitegeera. Ba Uganda basinga baprefaringa kuwaayo info ng'ebula weekisinga 2 oba mwezi. Sikusiba afunye ekirowoozo. Nika tumaze emyaka ebiri nga tunyumya ku mboozi ya break the chain paka yatuuse. So kati batininnye abakakibuuka nti osobola okukuba emboozi nga bwejja. Abamu emboozi emaze kukola ki? Emaze kujja. Momentum tebagizimbira eno before bata. So wakyaliwo challenge kuba nnyo okuzimba before. Speculation ezitandika otambula, mawulire gatandika otambula. Kati wali egenda okujja. Ebaayo abeesunze, linki zifuluma oluusi abantu pre-savinga. Okupiikinga kwokka kitwala emyezi ng'esatu omuntu opiikinga music. Kati ate abasinga era n'okupiikinga tebakifaako nnyo kitegeera. So kyalabawo obuzibu ku ndongo yaffe e Uganda nti bizinesi ya streaming egenda tusumbuwa nnyo nti project tutandika gyogerako leeti tetuzimba momentum. Abasinga era ogenda ozeka ne baga samari kanganga ate abasinga oluusi ne compilation zisukka. Okitegeera ne sinnagifunako info. bafudde comment ye ku luyimba lwa Rema ne Orezi. Sinnagiraba. Ogira Yagambye ekkubo lyakutte lyakabi nnyo lyerisinga. Ne ŋŋamba kati bajja kumwekuuliramu emulako. Bwe yamaze awo aleeta muganda wa Bobi Wine taxi vibes mu conversation. Mmeka 2. Bwe yamaze awo n'awa Eddie yawa ebimuli bye ezo mmeka 3. Olekide chain eyino tambula. Awo era kano bebekulu tagibwa kandi ku bintu ebisinga mu kaseera kano tuyina oyinza okukola comment ku content b'omuntu n'omaliriza nga ate bakuzizza mu nnanga eyo kate buli we bakuzza eri mazina gali amawulire kati concentration ye yeeri wano kyonna kumpi naye nga mutuufu ye endera ku Night Radio saavugira awo. Natera okudduka njagala kuddukako. Oyagala kunzikako? Nange njagala gatta wano
simanyi network lwaki bwe zituuka essaawa bwe ziti eba ya kugoba bugobi. Zamma eddemeza lwaki talina muntu gwe bagamba teekayo yogera kino yogera kino yogera kino yogera kino. Kuba network. beereddeni Wanje ompulira anti network yo yembi ate eyange yo kweri. samujja Nze network ensobedde kyokka nze eyange erifa. ndi ku kamuya n'akaunti y'amalala nnyo sigisobola.
Deshi kati network eteredde. Weebale nnyo network oterera Deshi. Kati network eteredde. Thank you so much. Deshi kyembadde njagala okwogera nga olunaku terunnaba kuziba nakwebaka. Abantu abaasamira abantu abalikoodinga mubeesonyiire ddala. Mubave nako ddala mubaleke awo. Eki nga recordinga information baleke. Deshi nakuwadde example ya divorce. Divorce TikTok yali amulikodinga wano. Divorce n'avuma omwana n'agenda ku akawunti y'omwana n'amuyutinga video ze. Omanyi ekyaddirira nazzeemu olaba divorce nga tuli wannasanga screen nasanga afune miliyoni emu eya likes atuwe emitwalo 2. Divorce gye namusanze ng'ataapinga ne ngamba divorce yeggwe eyatabukira abaana bano nti basalamu content wo tuli wannasanga tutaapinga nga divorce agamba nasanga mami ndi mu kutaapinga screen nakataapinga likes 35 nga nange beerere nga mami nasanga nakataapinga ana eyo gye nasanga divorce naye nga yayimirira n'avuma abaana abalikodinga. Abaana abalikodinga tebalina buzibu lwa nsonga tebongeramu. Ate Deshi nakubulira entalo ezimu eziba ku TikTok nze mbuuza zaavaawa ziri zitya. Kuku ebina okuma vishu balina obukwakkulizo bwabwe. Balina embeera zaabwe ez'abatabula emabega. Vishu ne Alima Gosugulu olw'ensonga ez'emabega kati ono ajja obukyayi bwe n'ajja Magishu wife. Biri ebyedda. Njagala kuwayeko ku ssente za lunch. Edwin Nsaboneko ku namba ye. Yono Edwin bannaayo. Edwin twagala weesimba okuba president mukwano. Njagala kuwayeko ku ssente za lunch. Enamba yange eri 0759. Lindako kati. Bannange Edwin ovuddewo ate. Tetwakwagaliddewo. Edwin twakwagaliddewo. Thank you for coming. Olwo oluzungu lwa Amadika oba lwayogedde Oxford. Omwana yayogedde oluzungu nange ne ngamba kyekyo. Abantu abamu batwefuuyako nti baakabi ne batulinnya ku mitwe olw'okuba alaba nti tumanyi kwogera luzungu. Twafunyeyo Adrian asobola okwogera oluzungu. Mwenna abaasamira abantu abalikodinga temukiddamu temukigezako wadde obbaasamira. Bakantume mubaasamire bazaira naye abaana abalikodinga mubeesonyiwe. Example wadde ya divorce matovu yekka. Example yokka gye nnina wano ku mutala guno. Divorce matovu. Era natera omugamba divorce screening ogwo gwe yasigaliza. Enamba osomye ate n'ogeraawo. Eri 0759 52 97 78. Olwo n'oyo Prince wa Kizito wuuyo agitaddewo comment section. Odongo Poultry ogamba otya Odongo Poultry? Poultry farmer. Mami yo leero ali busy yandize ne tumaliriza ensonga zino eza gundi eza Eddie Mezaya ne ssente ne tulaba waje kigendo mushealingire Queen ne maama we bajje mpite Eddie Mezaya waali agambye waali so njagala na ku addressinga ku nsonga ya gundi ku nsonga yaki ku nsonga abatema waaka bannaye abantu abakola live ne ba content creator mbadde mbasaba temuteeka nnyo lukangaala ku bantu batema waaka wammwe ne bamutambuza.
wabula mukolagane, mukkaanye, mutegeeragane. Because omulimu gwaffe gwa kufulumya information. Ate teri ayagala fulumya information n'ekoma. Twagala ebeere nga yeeyongerayo. So, I don't know whether Light, I didn't know whether Louis Light ne Gishu wife balina obutakkaanya, but this is what I'm going to say. Abo abantu bakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Bw'ogenda mu lutalo nabo oba oyingidde mu lutalo bonna kuba bo bakolagana. So olina statement gy'ogambye nti oyagala bakulikodinga eby'amagezi. Ekyo nkulayirira bilayi talayi okubaluka ennyuma teri yajja kulikodinga information y'amagezi. Ekyo tekiriiyo. Era bonna bagenda kulikodinga w'oyogerera ekisiru. Bw'onyiiga busimako ebya nuduzi mukwano togenda nze abantu abamu ba oggi bange ba obbi bange naye obasanga bakkubya omutwe. Nasanga luli ankunda seba ntaddeko mbu neeyerusa. Ningamba kati luno olwalo olulina oluwato oluliringa olw'ensi lutandika batya okumanyiira. So byonna bagenda bikuteekako. Opamye ku buli, ofumbye empuuta erimu amata,